subscribe to the kings of the world. Subscribe to the King of Kings, the eternal one. And today we are going to sing a song entitled Huruye Wele. Huruye Wele is to worship God. But again, Kwisaye is to praise Him. So it's a two-way song. Just enjoy it. Why have we chosen this song? You know, when I was young, the original text was written by my late dad and my primary school teacher. But the new text is being spiced. So just be ready to clap and dance. Shake your shoulders. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Aya. Huruye wele fe. Huruye wele. Huruye wele ba. Huruye wele fe. Huruye wele. Huruye wele ba. Huruye wele. Huruye wele ba. Huruye wele. Huruye wele ba. Huruye wele. Huruye wele. Hallelujah. Let the drums be there. So that is testing, sampling. Hallelujah. Bam, bam. Okay, we have only one microphone. 1, 2, 3, go. Huruye wele, huruye wele, huruye wele, huruye wele, huruye wele, huruye wele. So the song is just worshiping the Lord and praising Him. He's our loving Father. My voice sometimes is not so good, but it's worth to worship the Lord. Amen. Hallelujah. As we finish, I just want to sample one more song and we let go.
omanyi ffe abasoga tulina olugero. Mulumanyi olugero lwaffe? Akasiima muganda na mulogo. Kale bannaye twebaze bonna bonna ababadde mu lunaku lwaleero. Bane tubategeeza nti October next year tugenda katulabye ekintu bwe twagala kitambule. Omwaka ogujja buli omu jangu wetegekedde October service eyandi Munna Uganda. So Musumba eyandizayo eddanja. Organize engalo tezimala ebyebujjulya mwana ekyakoze soyanzanyekoyanzeeze ayina kubasaba tuyombe kutusabe nga tumaliza sabisi yobantu. Kitaffe ow'omugulu kitange tukwebaza olw'ebino n'ebikoleddwa wano. Tukwebaza olw'ekisa ky'otulaze, tukwebaza olw'abo bazaalibwa mu mwaka guno mu mwezi guno, era tukwebaza kitange n'olwa Uganda n'independence yaayo. Taata oyongere okutukuuma katugenda okwabuka obeere naffe. Era n'omukisa gwa Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu abooluganda gubeere ku mmwe, gubeere ku maka gammwe, gubeere ku mirimu gyammwe, gubeere ku birowoozo byammwe, buleme okubavaako kaakano. Emirembe emirembe Luganda Mukama abeere. Abooluganda ntegeezeddwa nti abakyala baalonda olukiiko lwabwe era tugenda kuwanjula kati katumaliriza. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abakyala ab'omu kanisa muno okuva ku myaka 17 okudda waggulu tulina ekibiina kye tuyita Christian Women Fellowship. Ekibiina kino kyatandika mu kanisa muno okumala emyaka ng'ena emabega, naye abaali batukulira twali twetaaga okukyusa akakiiko, era akakiiko abakyala bonna basobola okunoonya nominees. Emwalimu nze, mwalimu omukyala Lucia n'omukyala Lilian, n'omukyala Omutalosa, nga omulimu gwabwe gwali gwa kunoonya abantu betusuubira nti basobola okukulembera ekibiina CW. Era ne wabaawo olukiiko lwatuuzibwa abakyala bonna abagwa mu kiti kya Christian Women Fellowship, era ne bakkiriziganya naffe ffenna nti abantu be twali tulonze beebo. Kati bayitamu olukiiko lwabakkiriza okutwala ekibiina kino mu maaso, era leero tugenda kubanjulira ekanisa. Tujja kusaba Reverend waffe abawa omukisa, then handover abakyala bajja giteekateeka. Naye nga sinayita abo abayitamu recently mu kakiiko akasalibwawo, mbadde nsaba abaali ku kakiiko akakulu, mbadde nsaba basooke bajjeko mu maaso. Baali bakulibwa maama waffe Olivia Nancha Nyabo. Nsaba Lonna ojja kunyambako oyambeko mami ajje maaso wano. Twalinamu omukyala Serena